Ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogwa January, akakiiko k'ebyokulonda katandika ku ddimu ly'okuzza obujja enkalala z'abalonzi nga kuno kwali kwakomekkerezebwa omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 10. Kyokka olw'ensonga ez'enjawulo, akakiiko kawalirizibwa okwongeramu ebbanga lya wiiki nnamba okusobozesa buli munnayuganda okufuna omukisa okwenyigira mu nteekateeka eno. Kati olwaleero ennaku ezaayongezebwamu lwe ziweddeko. Tutuuseko mu bifo eby'enjawulo mu Kampala okulaba olunaku olusembyeyo bwe lubadde. Tusookedde mu zooni ya Mbuyatto mu divizoni y'e Nakawa mu Kampala, eno newankubadde abantu babadde batuuka mu Soole naye babadde bajja. Muno mubaddemu abeekebera ku nkalala n'abeewandiisa obupya. Mbadde ndi kukyusa balondera kubanga eri gye mbadde nnondera kati ate walako. Era tusonga erinnya lyange mweri mu sisitemu awo lwakuba bakola mu misiteeka katono nnyo bakyusaamu empandiika y'erinnya eryo naye balitereezaamuko. Nze kutransfaringa gundi yange okuva eri gye mbadde nnondera okudda wano kuba mbadde nnondera eyo Kibuku district naye kati njagala kulondera wano. Bano basinye akakiiko olw'okubongeramu akadde okubayamba nabo okwenyigira mu kaweefube ono newankubadde nga bagamba nti akadde akayongezeddwamu katono ddala okusobozesa buli muntu okwenyigira mu nteekateeka eno. Eyambyeko kubanga abantu bajjumbidde ne bajja n'okukebera ebipapu olukalala nabo balukebera. Eperiodi gye batuwadde badde ntono nnyo kuba okusinziira ku abantu bangi baagala okubeera wano naye obudde tebalina kati bangi basigaddeyo. Wabula bano bagamba nti eddimu eryabwe liwedde nga kati bagala n'akakiiko k'ebyokulonda keetereze naddala ng'ekiseera ky'okulonda kituuse. Tuteekewo akalulu ak'amazima n'obwenkanya twaliza wamu kubanga basinga tugenda tumala obudde bwaffe tuzuuko okujjuza enkalo zaffe z'abalonzi ate gwe tulonze omutungo oyo ate sigubalangiridde. Okusinziira ku bantu abavunaanyizibwa ku ddimu lino okuva mu kakiiko k'ebyokulonda, wiikeeni yayongezeddwamu abantu beeyongedde obungi naddala abo abakyusa gye balondera. There have been an improvement. The numbers have really gone up within this week. Voters keep coming. Those who are confirming their details, their particulars on the register, they're still showing up. We've had a couple of relocations, transfers, and a few new registrations really. Embeera y'emu gye tusanze ne Mutungo Zone 1 okutuuka ku Zone 13 abatuuze bwe bajjumidde kaweefube ono ku lunaku olusembyeyo. Exercise eno etambudde bulungi naye luli baali batunyigirizzaamu ennaku ziri zaali ntono. Eno basimye empeereza y'akakiiko k'ebyokulonda. In fact babadde cooperative era tubeebaza. Process tebadde mbi, etambudde bulungi, kunze etambudde bulungi. Gatuwadde abakozi bano babadde batukoledde bulungi nnyo, babadde bakeera wano. Kyokka bwe tubabuuzizza kye balinda bulijjo balyoke bajje ku lunaku olusembayo batuzeemu bwe bati. Mbadde ne binkwatamu emirimu limu era ne ngamba nedda nno nange okukola ki okubeerawo mbeere mu bano. Julius Muchunguzi omugezi w'akakiiko k'ebyokulonda agamba mu kiseera kino ekyayongezebwamu emirimu gibadde myangu okusinga mu kusooka. Ebyali bisoomooza akakiiko nga ebyuma ebyali tebikola bulungi abakozi b'akakiiko kati bambadde nga bamaze okubitegeera engeri ki gye basobola okubitereezamu kubanga bifunyeemu ekizibu. Era onatutegeezezza nga n'omuwendo gw'abantu bwe gweyongedde mu kiseera kino. Abantu bonna baviiriddeyo ddala ne beetaba mu exercise eno ne balagira ddala obuwagizi bwa kaweefube eno ey'okutereeza enkalala z'abalonzi. Ono era ategeezezza nga batagenda kwongezayo nteekateeka eno ne yeebaza abantu bonna abagyenyigiddemu. So exercise eno ey'okutereeza enkalala z'abalonzi ekolemerezebwa olunaku olwaleero ate tusiima bonna abo abalina kye bakozeeko bannamawulire, abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi, abakulembeze b'omu byalo. Tukitegedde nti ebivudde mu ddimu lino byakulangirirwa mu maaso. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.